mu kusiibula muganda waffe mu biseera bitubadde naye. Kigambo kinene nnyo ekyokufiira era nkubaliza ne bakadde bange nze nzize wano nga ndi mwana mu luggya muno ab'empeewo be banzaala mwenva era bingi nnyo ebiri wano. Mukadde waffe ono aliwo Nadduli ekiseera ky'olutalo bwe yalemererwa ebiseera bye byonna byonna nga kibuyaga akungunta n'asibira mu maka yatubeera naye paka okutuusa mu Ngobe kibuyaga lwe yakendeera n'akomawo eno. Ezo ensonga ezisinza okutukuŋŋaanya wano naye kitwabazaamu olwaleero ffe abakuŋŋaanye nti njagala okusomesaako tunoonyezebwamu ekigambo ky'okubeera nga tusiibula muganda waffe ne kawuli la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Takyalina kigambo kirala kyonna kyanoonya mu ffe, naye atutunuulidde ajja kututunuulira ng'agamba nti ne gundi imaamu oyo omukenkufu Imaamu al-Busiri bwe yali ayogera ku kigambo kino ekitukuŋŋaanyiza wano olwa wa albasani yajida ismuhu kaffani sallaw alayya salata la ruku'a laha akhiri salatan fi dunya fayakhuzuni ummi wa akhi wa jirani bi ajmali فبقوا علي بكاء ليس ينفعني حثوا علي تراب قبر ثم فانصرفوا كأنني غريب ليس أحد يعاني أو كسيرة مغانا وكاكوسي كسيرة كزيتونيو كسيرة كاسمجمو ekyambalo kye kyabadde ayambala gwe weetunuulira olabe nga bagenda okuggyamu engoye si beebo bwe wateekateeka, naye olwaleero baataateekateeka oba mupakasi abadde amukolera yagenda okumuggyamu engoye. Olwaleero muganda waffe ono Busiri agambye nti sallaw alayya salata la ruku'a laha, agenda kusaalira esswala eteriko kutaba, agenda kusaalira esswala eteriko rukuyi wala sujudi. Hathawa alayya turaba qabri thumma fansarafu, agamba nti banjuwako ettaka, tugenda kumuyiwako ettaka, era bwe tunaamala okumuyiwako ettaka fansarafu ne tuvaayo. Era n'ayongera n'agamba nti fabakawa alayya bukaa alayya sayanfa'uni, mazima nakaabira olukaaba nga Nadduli asigadde ku olwaleero muganda waffe ono Busiri agambye nti sallaw alayya salata la ruku'a laha, agenda kusaalira esswala eteriko kutaba, agenda kusaalira esswala eteriko rukuyi wala sujudi. Hathawa alayya turaba qabri thumma fansarafu, agamba nti banjuwako ettaka, tugenda kumuyiwako ettaka, era bwe tunaamala okumuyiwako ettaka fansarafu ne tuvaayo. Era n'ayongera n'agamba nti fabakawa alayya bukaa alayya sayanfa'uni, mazima nakaabira olukaaba nga Nadduli asigadde ku lubalaza akaaba layisa yanfa'uni, naye ng'okukaabako tekukyagasa. Baganda bange, awo ke kaseera olwaleero k'oba otunuulira nti bwe naabeera nze oba oliisa ebijanjaalo empiso bakugambye okusaala, kubanga oyinza okwekanga nga tuli wano abasadde n'abatasadde ng'omuwendo ogutasadde gwe gusinga obukulu, naye nga guzze kutunuulira mu ntaana ya Sulaimaani nga Sulaimaani ateekebwa mwana Adamu.
mwagambira nti banjiwako ettaka bwe bamala okunjiwako ne banvaako laisa yanfauni nga sirinaako bali bensanze mu kabbuli eyo laisa yanfauni nga tebammanyi. Olwaleero tebajja kumumanya bali beetu eyalama n'agamba nti nze banziikanga kumpi n'ejjajjange. Tebajja kumwaniriza nti tusanyusa okulaba. Ate nabana abavudde abamuyiyeeko ettaka buli omu ajja kuvaayo ng'adduka. Era okumugamba nti ddayo ogendo ono neyo enkumbi gye twerabiddeyo nti nze bw'olabye. Sallallahu ala Muhammad. Ezo enteekateeka za Allah. Naye abange weeteeseteese otya? Kubanga olugendo lulimu okusiba entanda fatasawwatu wa inna khayra zaadi ttaqwa. Mwesibire entanda, naye entanda esinga obulungi takuwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange oyagala munnaafe olwaleero, kubanga buli awalana ne munne bw'oba walagana amwagaliza kugira ki? Naye oluvannyuma lw'oyo okumala okufa, Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti olabanga abasajja bananga basitudde ejjeneza ya musajja munnaabwe, bwe bamala okumutuusa eri manya nti bano naggwe. Bano abagenda okusitula ejjeneza ya Sulaiman egitwala wali, tegeera nti bwe banaabanga bakomawo bano naggwe. Abooluganda, embeera gye tulimu mugiraba, embeera ya kwogera bwama, embeera ya kwesaasi. Esobola okudda amekuba esobola okudda. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.